Well, akalunga kakagwa honorable ogamba okuba nti wagamba nti first of all kalimu obubbi. Yes. Kyokubira nti sisobola kuddamu kwesimba mu kalulu nga amateeka gasigadde nga bwe gali ag'ebyokulonda nga mbeera esigadde nga bweri. No, si bwe nagamba. Very realistic. Nga bwe nkugambye nti oluvannyuma lwa Kayunga, oluvannyuma lwa Soroti, nyimirira ntya mu bantu ne mbagamba bannange tugende tulonde. Yes, abantu bajja kulonda. Ne mbanga abawuddiisa kubanga ne banaalonda abanaalangirira bajja kulangira mu birala. So kati ntandika ntyo gamba nti ate tugenda mu kulonda ng'embeera ekyalinga bweri. So okulonda tekukola makulu essaawa zino. Era kiba kyabwewuusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda. Tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni. Ebyo bye muwulidde bigambo bya Kadingo yabyogera. Bwe tujja wano ne tubagamba nti twetaaga change naye si Kadingo nga muvuma abantu. Kansooka njijjawo obulango bw'abakama bange wamma abaagala okugenda ebweru okwepakasiza ewaffe oteekamu ssente zo nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga bawala na balenzi kugenda Kuwait wepakasiza. Sala atandikira ku $1,700,000 paka ku $2,300,000. Mugenda kuba mukolanga ba waiter na ba waitress. Bakuwaawo okusula, bakuliisa ate era nga bakujjanjaba ne vacation buli mwaka. Mujje bantu bange beetaagira ddala abavubuka okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Beetaaga abavubuka 150. Mutunoonyeko ku noti 7 nya noti kaga 7 26 8 oba noti 7 mukaga nya 17 45 27. Ogenda kuba tufuna buterevu. Astabe ni BS bamutegeera nti ayagala ebifaananyi okusinga ebirala byonna. Ne bamuteera ebifaananyi okuva ku werokamu. Ne yerabira n'okwerabira nti abeni BS be baali tale center mu kalulu ka 2026. Era be bategeeza banna Uganda nti omusajja wa mwawangudde mu Buganda mokka ko yeyitira president. Naye mwamukoza akantu omukyaza ku foruzide kubanga mu programu yonna talinamu kya makulu kye yayogedde. Bobi Wine obulamu okubeera omukulembeze w'eggwanga lino. Twetaaga change naye sigwe. Okyabulira mu ddala okujja ku Museveni Entebbe. Kuba Museveni bamuteeka awati is 70s. Nawo omuvubuka omuto byovaamu ku interviews. Tulabira ddala eddebe. Okuleka nga oloota Ntebbe endala obanga omalira abantu budde. Naye mu logic toyina bwongo bufuga ggwanga lino.